boyfriend wange naye obadde ofaayo kyenkana ki bwe mba afunye obuzibu onyamba responsibilities ez'omusajja zalina okukola ozikola awo wengenda okusinza ne ngamba ku simu zange zino ebbiri asooka ogikozese kati awo nange mba sikoze bulungi kwegamba abakyala tugambe emirundi esinga obungi alina okuba nga akumaze okunyuunyuuta naga nti ono ndabika kunyuunyuuta omusajja yenna akwagala akufaako kitegeera alina okufaako ate alina okuwa n'essente nga tomusabye bannange nze nsiima omuntu wange akola atya anjokyayo bannange kyonna kye kiri wamma ssebo naye saagala tomwogera manyi ebyana bya wano bayinza okumubba kubanga mulungi muwanvu ate ampa ssente ate abaana byebyo bye beddira mulungi alina akuwa ssente muwanvu ampa peace naye singa abadde ng'alinga wano ate oyo nange naawe obyonoonye singa abadde nga oyo sisobola ne bunkwana kuba mbajja ngenda kujooga naye sisobola nakuwa time ng'oli takyogera nako ne bantunuulira ne bankuba emiggo nti mbajooga naye byaddala omuntu omumpe nange kama omusajja nga mumpi Ninze nina kyembuuza oba abasajja abampi baabakola ate amu n'abakazi abasajja omumpi alina empisa embi yalina amateeka kale buli kazi akabi konna kaliko oyo omusajja naye babeera ne ssente abasinga naye ate nze saagala muntu nti ssente ze alina okuba nga alinamu ak'obuntu alina okuba nga alinamu ak'obuntu kitegeera naye nze omumpi naye muwanvu akwokyayo muwanvu kati nno bino ebyana byano biba byatandise dde okubalaabala kati yaliwa ani oyo bisobola n'okuteekawo amannya ge byagala tasobola mumanya gyali eyo ate ekirungi bannange nze mwagalako ampa emirembe omanyi omuntu ng'akuwa emirembe kyekyo ekisinga ate nakisaba Katonda ogamba Mukama Katonda njagala omuntu nga mpa emirembe sagala muntu antwala kaguddeyo bannange ampa emirembe kati awo nange ndinga black sugar the black sugar manyi emirembe gy'alina kati nange ndinga oyo omanyi black sugar kwekunyirira kwekugejja okweruka si yali black nnyo ng'erinnya lye black kati yatandika okweruka nange ndinga oyo obulungi obundi black sugar kyogamba mukwano gwe gumwerusizza omanyi bw'obeera mukwano obeerawo enjawulo gwe tondaba nange nze nsose kulowooza neŋŋamba waikansooka ensirika embireke sijja byogerako mukwano omukwano nga gugusukka gubakola sibula ye anti gwe beera mukwano osirike kale ate ompadde kapya nage neebuuza nabashuga lwakashuga embeera gy'alimu neneebuuza kiki kumbe mumugoberera mukwano gwalimu nange gwegukati gwe gunkola bwe nti nalabyawo ng'alaga wesiti ye n'agamba nti ondaba omukwano gulaba edduka omukwano munaye taata nesaidi enenene mobile money zibeerako naye wetuli tulaba bange embeera fe tujja kugamba mbu yongeramu kati osoko balansinga awo turekerawo mwogerako
bajja kutandika kuteebereza tulekeraawo kuba omusajja wange taaga bintu bya intaneti so naye nzikiriza ye noboona oba oteebereza ali eyo onooteebereza ani tasobola mumanya tasobola ku mukutu kwe tuli tweyanze gemwe n'abalaba abekuumira ku mukutu guno omukutu Tronaz Media amannya Tronaz kwe tuli nga ndi ne Princess oza mugamba bannaaye yali yabulirawa waali akomyewo mu bujjuvu okakasa mu bujjuvu akomyewo mu bujjuvu ate nga mulungi okusinga Lule Lule yali si mulungi nnyo yali mulungi naye kati mulungi nnyo naye I mean beautiful minded ensisi nyangu yes kale tuli ne Princess buzaako omulabi wa Tronaz Media omulabi wa Tronaz Media neyanziza okundaba ate mbabuuzaako gyebaleko mwena gye muli okay waliwo ensonga eno abantu gye bakomplaininga abasajja anti mwagamba mwenkanonkano kati n'abasajja balina ekizibu kyabwe abakazi basaanye nabo batandika okuleka akameeza kuba n'abasajja sayidi emu tubasaasira waliwo ekitonde ekikaze kisaasira omusajja nga nze nosaasira omusajja omanyi lwaki omusajja akola 5,000 ze just 5,000 ng'asibye etika emigugu asibye etika emigugu nazikuleetera ate n'otasiima mbu abakazi ate ekyokusiima kyo kyagaana manyi ekintu ekyo oba tosiimye muntu oyo naye eri kiba kimuluma ensonga lwaki oluusi atuuka ekiseera n'akyuka nga takyakuwa ate n'otandika musajja wange yatandikanga ampa ssente naye kati takyampa n'ettaano n'ebbiri n'emitwalo takyampa kumbe nga ngwe wabireeta awo ng'omutandika kuvuma nemwewalabula tebitegeera musajja tebimanyi kye byagala kati awo obutakkaanya ne butandikira awo kitegeera naye omusajja ayina okuweebweza akameeza naye okisemba nawe owulire engeri gy'ajjayo ziri 5 ze ziyamenyekedde olunaku olulamba n'otasiima kati bw'ozimuwa ez'ettaano nawe n'ofiiringa kali otandika n'omuwalabula eyandekedde ttaano ntono biki kati nawe kiba kyetaagisa otuule mu bigere bye owulire ofiiringa eyo obulumi obwo ng'omuvuma akuwadde 5 naye tozisiimye kati naawe lumu zikwata ozimuwe nti zakameeza oziteekawo nti zakameeza naye abasajja olowooza mbu balina basobola ozimuwa n'agenda naziryamu ekikomando n'okomawo nga tewali kiriwo ozimuwe anti nze kyenjagala mulabe abakazi tetusiima naye nze nga nze nsiima toli mukazi ndi mukazi naye nze nsiima abakazi tebasiima naye gw'osiima nange ndi mukazi yes naye nze nsiima ettaano zompadde oba omutwalo oba ebiri maama kyotegeeza nti abakazi abasinga tebasiima kati awo wenkugambira naye akwateyo olumeeza akameeza ezo zayombera nti tebamuwa naye aziteekewo aziwulire yes ekimanyi mulimu abakazi nga omusajja ateekawo katugamba ataddewo omutwalo
omukazi ye ate n'ayongerezaako neera nga bagumunga mugagu mu kitundu nawo gye bali naye ate abasinga omukazi bwe bamuwa omutwalo asigala ayomba. Zino zikola ki? Zino zikyalina kye zikola? Ng'asigala awo ayomba ayombera zo ssente naye nga ye abadde taziina. Abakazi banyuunyuusi. Abakazi balya ssente. Abasajja oyinza bw'obeera ng'olina omusajja gw'oyagala sobola mwokyayo nga munayi zino zikubeeremu naawe naye bw'aba mpa era ne juzi waliwo omusajja yambuuza munaye wamma osobola okubeerawo ng'omukazi wo oba girlfriend wo alina essimu 2 gwe toyina ssimu kale bagibbye kyona kyekiri n'omusaba essimu n'atakola ki n'atagikuwa kati nze okuwa ansa yange nange nga netadde mukuba ndi mukyala bw'oba ompa ng'oli musajja ng'ofaayo mu buli kimu ekizibu kyonna ekikutuukako nkuyamba mubeera wamu yes naye bw'abanga tampa kati ntandikira ayinza kuba takuwa nga talina ne wabanga talina at least katono kaba ayinako afaayo awo okuba n'essimu maama n'omugamba maama tunda ku nte eyo munaye tulabe bwe tuyamba gundi ye embuzi yange njitunda nga njagala ziwona anyamba asobole okuba nga ava mu kizibu kino yes naye nga tonyambangako weyita baki girlfriend oba boyfriend wange bannange sisobola naawe ofaana sente zo nkweyitira na smart wire essaawa eyo anti eba smart basmart wire be bano abaagala ku ayagala bibyo ng'ate ye takuwa ati bagamba abaana abawala mbu abasajja nabo kati kibakolera ebintu ng'ebyo bala abaana abawala nabo bafuuka banyaguruzi anti abasajja mmwe abasajja mmwe nze munsonyiwe naye mwe abatuleetera ebyo okufuuka ekyo kye mugamba nti naffe tuli bayaaye onoonya omukazi wakwasa onoonya girlfriend real naye nga tosobola mufuna kuba mwatuyigiriza nti mutukozesa mutwagala mutukwesa kaliipa naye nga toyagala teekamu ssente toyagala kumulabira naye kaliipa ojagala kati omukazi ogenda mukwana ako kapya omwana w'abeeni omwagalako kaliipa naye nga toyagala mulabirira yes toyagala mulabirira budde bwe butuuka ng'ogamba waaye ate oyo omuntu ayagala kaliipa nkubuulire akukubira ng'awulira amisinga awo ajja kuweeweeta anti kyayagala kimanyi omugambe ntwako out ajja gikutwaleko naye ng'olaba akasente ke maama okakuteekamu oluba lutalo ng'amanyi okuva wano afuna kyayagala ng'afuna kaliipa naye bannange nze siri mwangu wakuwa kaliipa era abankwanyeko mukimanyi ozi oba ng'ompa toli mwangu waki kaliipa nze ne woba ng'oli mulungi otya si amara gagabagaba si buli omu mpozi nga nkusiimye wangi my gosh mpozi nga nkusiimye ate awo otabuka naye ate neera stiru ngonda ngonfaako otwala obuvunaanyizibwa gy'oli ye ogamba togenda kwefuula onaasaana kuwa kaliipa ate omba nkuwa kaliipa nga ebisowaawo basmart wire onoonye gye mudde bannange smart wire mulundi gumu yansabako esente emitwalo 2 nze nali mbuwulira buwulizi munnange kyantuukako angamba baby I miss you konziko gwe nti I miss you too I miss you too bambi
nayongerako awo agamba mbu ndi eno mukyalo mbu send me 20k for transport I come I see you. Oh my goodness. nozimuweereza nazikuwa ozimuweereze nkuwe transport ajomuwe oje nkuwe karibu nangamba sitegeera naba nanga bagezi nga batetenkanya I miss you ndeno mukyalo ate munange ari beautiful sina handsome beautiful kyekimuwane beautiful height kyekyo banange ne bwoyimirira bwoti naye noga olabanga kyekyo iye ne banange yasa emitwalo 2 n'ekyo ekintu siri kyerabira namaliza nti Kalipa tafunye na mitwalo 2 tafunye sisobola kuwa bintu bibiri nze nkuwe Kalipa nkuwe ne sente kudiru ki kati nze nkufunemu ki Kalipa obafunye essanyu nedda nze nsobola omwana lyayita essanyu nze nsobola kumala n'emyaka nga kale kangamba omwaka nga sira oba emyaka 2 nga sirabye Kalipa ate nga ndi fine. Osobola kumala emyaka 2 nga togabye Kalipa nga oli fine? Yes. Anto awo mbasi nalaba agwesobola okuwa Kalipa yange. Nawe towakana. Kisoboka. Kisoboka. Nze gwolaba munange nkisobola. Nkisobola nze. Kati singa omwana ono yeteekamu emitwalo 2 najja n'asasaba sente. Naye ajeewa. Kalipa yali tagifunye. Agenda jijja wa ewange oba ewuwe. Anti birimu ebintu bi. Transport yagisaba nga ayagala kujjawa. Simanyi. Singa neera yajeteekamu nga sigenze ewuwe neera yali tagenda gifuna. Onkwanire wange. Naye oyo omusajja aba kisajja sajja. Kisajja. Kisajja sajja. Ayagala ogenda anti be basomatu ya by the way. Aba ayagala ebyobwereere nga tayagala expense anti amanyi wajewo gwagenda okumwaniriza ng'omugenyi. Namukusena omwaka juice. Ate abaana bagezi nno. Batuuka ino mwaka juice. Omwaka juice nomwali nomugagendo nabeko wali. Gendo refreshing. Yes. Navaayo atukira ku kiriri. Kati expense yonna yiyo. Sabuni gwagenda okwoza. Okitegeera. Kitegeeza nti ye. Batuuka ku kiriri. Kyaleese Kalipa. Kalipa. Yes. Kati n'agenda n'otandika okubala ntaddemu meka naguze juice sukaali ate okwewala ebintu ebyo soonoona budde bwange. Wanze siri musajja nti nina okugenda mu position ya musajja. Kitegeera. Nti basajja bagamba abakazi ennaku zino yenkola yamu. Abakazi nabo baafuuka mu basajja. Balina engeri gye bakirabamu. Gye bali naye aba alina ensonga lwaki akyagala bw'atyo. Yes, ensonga ebeerawo. Olaba buli kintu ekihappeninga wabeerawo ensonga lwaki kihappenings. Ate ne Katonda oluusi naye aba abimanyi. Olina okubeera bw'ekyo. Naye kaakati Kalipa ng'eryawo olimu omusajja agame kale temuli wamu. Soke tuddeyo wali ku nsonga eri nti omwami mulenzi we essimu bagimubbyeko naye n'essimu 2 osobola gikwata essimu emu n'ogamba nti wayikwata anti nakugamba girokozesa ku eyo okuwa essimu eno okiraba nina 2 ziizino wane toyina ssimu oli boyfriend wange naye
obadde ofaayo kyenkana ki bwe mba nfunye obuzibu onyamba responsibilities ez'omusajja zalina okukola ozikola awo wengenda okusinza ne ngamba ku ssimu zange zino ebbiri asooka ogikozese kati onange mba sikoze bulungi kwegamba abakyala tugambe emirundi esinga obungi alina okuba nga akumaze okunyuunyuuta naga nti ono si kunyuunyuuta omusajja yenna akwagala akufaako kitegeera alina okufaako ate alina okuwa n'essente nga tomusabye bannange nze nsiima omuntu wange akola atya anje kyayo bannange kyonna kyekiri wamma ssebo naye saagala tomwogera manyi ebyana bya wano bayinza okumubba kubanga mulungi muwanvu ate ampa ssente ate abaana byebyo bye beddira mulungi alina akuwa ssente muwanvu ate ampa piisi naye singa abadde ng'alinga wano ate oyo nange naawe obyonoonye singa abadde nga oyo sisobola ne bunkwana kuba mbajja ngenda kujooga naye sisobola nakuwa time ng'oli takyogera nako ne bantunuulira ne bankuba emiggo nti mbajooga naye byaddala omuntu omumpe nange kama omusajja nga mumpi nze nina kyembuuza oba abasajja abampi baabakola ate amu n'abakazi omusajja omumpi alina empisa embi yalina amateeka kale buli kazi akabi konna kaliko oyo omusajja naye babeera ne ssente abasinga naye ate nze saagala muntu nti ssente ze alina okuba nga alinamu ak'obuntu alina okubanga nga alinamu ak'obuntu kitegeera naye nze omumpi naye muwanvu akwokyayo muwanvu kati nno bino ebyana byano biba byatandise dde okubalaabala kati yaliwa ani oyo bisobola n'okuteekawo amannya ge byagala tosobola mumanya gyali eyo ate ekirungi bannange nze mwagala kampa emirembe manyi omuntu ng'akuwa emirembe kyekyo ekisinga ate nakisaba Katonda ogamba Mukama Katonda njagala omuntu nga mpa emirembe sagala muntu antwala kaguddeyo bannange ampa emirembe kati awo nange ndinga black sugar the black sugar manyi emirembe gyalina kati nange ndinga oyo omanyi black sugar kwekunyirira kwekugejja okweruka si yali black nnyo ng'erinnya lye black kati yatandika okweruka nange ndinga oyo obulungi obundi black sugar kyogamba mukwano gwe gumwerusizza omanyi bw'obeera mukwano obeerawo enjawulo gwe tondaba nange nze nsose kulowooza neŋŋamba waikaasoke nsirike mbireke sijja byogerako mukwano omukwano nga gugusukka gubakola sibula ye anti gwe beera mukwano osirike kale ate ompadde kapya nage neebuuza nabashuga lakashuga embeera gy'alimu neneebuuza kiki kumbe mumugoberera mukwano gwalimu nange gwegukati gwe gunkola bwe nti nalabyawo ng'alaga westi ye n'agamba nti ondaba omukwano gulaba edduka omukwano munaye taata nesaidi enene mobile money zibeerako naye wetuli tulaba kubanga embeera fe tujja kugamba mbu yongeramu kati osooka obalansinga awo tulekera awo mwogerako bajja kutandika kuteebereza tulekera awo
kuba omusajja wange taagala bintu bya intaneti. So naye nzikiriza ye nobona oba otebereza ali eyo onootebereza ani tasobola mumanya tasobola omukwano naye nga ebyo byonna tubivuddemu waliwo akasonga kange kenjaga kugamba abantu mu nsi muno kyolina okuyiga nti olina okuyiga omuntu eyakusobya tolina kumwerabira olina okujjukira omuntu eyakusobya olina okujjukira omuntu eyakuyamba mu kaseera akazibu anyway kankyogere bwe nti olina okujjukira omuntu eyakuteeka mu kizibu ekyo mu kizibu kye wafuna yakikuteekamu tolina mwerabira ate tolina kwerabira omuntu eyakuyamba okujja mu kizibu ekyo olina okujjukira omuntu oyo eyakuleka mu kizibu ekyo n'agamba nze ndeka kane abanayabo bangi ng'ofunye obuzibu bawera bangi bakusekerera ate nga badde yeefuula nti mukwano gwo osaba ate saawa eyo ofunye ekizibu akusekerera nze mukwano gwange yangambako olumu nali nina obuzibuzibu yangamba banange ekintu ekyo naawe gy'oli okimanyi naye tekyansanyusa yangamba naye gwe katonda wo gw'osaba nga takuyamba wangi asigala akuleetera bizibu akuleetera emikwano egikyamu nga naye yennyini omu ku mikwano emikyamu kirabika kuba yakingamba bw'atyo naye bannange kyano tekiyinza butakuluma omanyi nze katonda eyantonda amanyi lwaki nagenda mu kizibu ekyo kitegeera era y'omu amanye engeri gye ngenda okivaamu naye omukwano gwange nze yakingamba yangamba gwe ebizibu ebiwo tebiggwaayo emikwano ofuna mikyamu buli kiseera naye katonda wo gw'osaba lwaki takuyamba omuntu oyo muddamu ki kaakale nze nsirika busirisi ne nnaba mulabe kubanga bw'omuddiramu oluyombo luba lutandise ate ali short tempered oyo omuntu so tayagala ekintu kyabayogedde bw'oyogerako nti bw'oti ajja kugamba oba omuvumye oba oyina kibi kale olina ekigendererwa otandise olutalo kati osirika busirisi okitegeera osirika busirisi n'okivaako naye bambi mukwano gwange nze kyanuma naye nakirekaawo nga sirina kyakikolera naye katonda wange eyantonda ate eyanzijayo oyo mwekyo ekizibu kye wali ogamba nti katonda wo gw'osaba ng'akuleka mu bizibu akusuula mu bizibu ate n'abikulekamu naye kusaidemu wendala natuula n'enkirowooza ne ngamba naye ayinza kuba mutuufu ayinza kuba mutuufu kubanga alaba ebizibu tebiggwaayo ate nsaba so nanyiiga ate nemala nengamba sirina kunyiiga kubanga kamusonyiwe naye katonda ono tulina okugumira embeera kuba akuteeka mu bigezo n'akugezesa kino na kiri naye essaawa bambi etuuka n'okivaamu tolina kwerabira oyo yakuleetera kuba mu kizibu ekyo ate toweerabira omuntu ayakuleeka mu kizibu ate tolina kwerabira eyakuyamba mu kizibu ekyo emikwano mirungi n'emizibu ng'ofunye obuzibu awo omanyira wuwo gibeera nga pusi ng'ezadde ebyana pusi ezadde bwe zaala ebyana omanyi kyekola
Machekola sichumanyi epusi bwe mara kuzaala ebyana byayo nga 10 awo nga bijjaawo ng'ebikanga ebitali ebituufu nga bidduka nga bigenda tebidda eba ntuufu kati lwaki batereka ebitali ng'esigazaako nga 3 ebadde na 10 ebiyina amagezi ate ebyo byesigaza bw'okikwatako ekutta kati n'emikwano bwe gityo ng'ofunye obuzibu obeera olina miyitirivu naye maama ogenda okulaba nga gidduka okulaŋŋansa ogenda okiraba oti ng'osigazaako emikwano ebiri n'ogamba kino gy'emituufu naye kiba kisinga okusigaza omukwano gw'omu naye nga alina kyakugasa alina kyakugattako okusinga okubeera n'emikwano nkululeetu naye kati sikyalina mikwano kati benina manyi nti oyo ye muntu wange ye mukwano ogwo ate ye muntu wo sikategedde kale nti yoyo atandika nga ndi mu buzibu kitegeera akubeererawo ate nange oyo omuntu katugambye nti afunye ekizumba nsobola omubeererawo kuba yambeererawo teyansekerera just yankamfatinga kitegeera ekintu ekyo so omuntu oyo tolina mwerabira mukwano gwange gwe gy'oli weemanyi kwagala nnyo gundi muwala tolowooza birala sinabakyogera olowooza nti oba muki ati njogedde ki nze nda kyeŋŋambye anti kano kogambye siina kye naagambye naye bambe mwakaano gwange kwagala nnyo webale nnyo naawe okumwagala kubanga oba oli awo abantu naawe ayinza okukubeererawo ate abantu tuli bazibu oli ayinza okukubeererawo ate akaseera ne katuuka n'ogamba ndeka kabeera nga wakayima amala kukusuula mu kizibu ye n'akubuukirako n'agwa bweru n'akuleka munda eno ogamba okuteeka mu kintu ate n'amala okikuteekamu ye kennyini n'alaba nti otandise okubeera obulungi ate nayagala akikugjemu nga gwe tomanyi nabo gye bali bangi nabo gye bali naye nga abasajja abakazi abasajja mubawe ku ssente muleme kuwoza mbu amala kumpa ndyoke muwe naye oyo gwowa naye ng'akuwa wadde takuwa bw'oba olina muwe oyo smart wire ate smart wire ki wamma gwe mukyala kakati gwe wabeera smart wire oli oba ayinza okuba nga kyekimweyimirira wamma nze kankubuulire omukyala yenna gy'oli omusajja gw'olina okuwakuza akameeza yoyo akuwa kigambibwa mbu abakazi bukyanga ng'aye tayina awo naawe w'omuweera ez'akameeza kati oba omukubye ka surprise kitegeera abakazi bali mu makeeyi bamulekera sente z'akameeza okwo n'asooka azitoolako n'aziweereza yabadde akaaba ekizibu eyo n'amuweerezayo 2 oba mutwalo nga musajja kati oyo omanyi baba bafumbo nga baakula ate abakazi abakulu be babikola ng'ayina n'abazzukulu abo abakazi be batera obikola ebintu ebyo ate nze ono waliwo gwemanyi bannange oleese kasitole waliwo gwemanyi mukazi mukulu ayina kye bayita ssente mane mmotoka empya efuluma gy'avuga naye ayinayo akalenzi ke yali akwana ekiseera ekyo akalenzi ako nga kaana kato nga kali mu egi yange naye oli omukazi jjukira ayina abazzukulu kitegeera ekintu ekyo naye bw'abeera nako mu kifuba oba kibeera kitya bannange nze yangamba nti kana kale n'abasanga bali boogera ku ssimu ng'amubiibita biki ate oyo omukazi ayagala nnyo bamuyite anti mukazi mukulu naye ne bw'omulaba amasapa agamuliko
Ngamba simu, oh, hello, baby, I miss you. Okiraba? Kati yava ku simu nga nze nseko zinzita. Yali mukwano gwange naye nga mukazi mukulu nga bwe nkugambye. We amagamba ku simu namugamba, oyogera ne bbaawo? Ng'oli mu kubiibiita n'angamba, sha, bba wange kyoyo. Nze ndi kankolage n'akwata ku simu n'agira bw'ati n'andaga, oyo ye mulenzi. N'agamba, what? N'agamba ono omulenzi bw'ankola kaliipa. Nze mba musanyufu, bw'ampulira bulungi. Yangamba nti ne maama w'omulenzi yamugambako kwesonyiwa omusajja oyo. Namugamba va ku mwana wa beene. Ebyaddala oli omukazi yali mukulu. Kati nkubuulidde omukazi ng'alina abazzukulu. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri 755 7 Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Bona balina abaana mpozi ono asembayo yali aplaninga kuwasa naye nga bonna bakola omukazi nga sente ze kati za kulya naye nga afa ki kaliipa. So abakazi abakulu be batera okuwa abalenzi sente. Katugambe nti omusajja kati omusajja ow'ewaka ye kyate kye yali amukola okimanyi nga buli wagenda okumuwa kaliipa asooka okumuwa sente muguza kyona kyokiyita nze sigenda kiwalinnya ng'ajja n'angamba batugamba mbu abakazi ebintu ebyo babikolera ddala kati nnyo. Nze omukazi nkugambye omukazi mukwano yali mukwano gwange kale ekiseera ekyo kuba kati nti distance ye nene sebo walero njagala yameka omukazi ndoza bali bazitegeragana nti giba 10 buli bwamuwa 10 ajja n'angamba naye bba wange yampaddeyo zino mbu ngende ngule kino oba baaga oba ki naye nga buli bwamuwa kaliipa amuwa sente. N'omukazi yabingambanga kati abakazi abakulu buba bukyali bufumbo engeri gye baakula ndowooza n'omusajja aba ayinayo gwakikolera kubanga omukazi yangamba mbu omusajja oyo agenda waka ssaawa 9 za kiro. Anti omusajja mugagga abeera akyalambula emaali ye ssaawa 9 za kiro maali ki gy'olambula ssebo. abasajja balina ebifo ebyo ayina akafo ke yali astagingamu ate n'omukazi ng'akamanyi nga everyday ssaawa 9 z'emisana ava ku mulimu n'agenda kwaka akafo kali eyo mu Mbarara natwo n'abasajja banne okuvaayo ssaawa 9 za kiro. Kati omukazi appetite omusanga ng'agijjawa okukula kitegeeza nti obeere ng'ogenda waka ssaawa 9. abeera balina bapulaninga maali kati ekyo ndowooza kyekifo singa abakazi okugenda n'obwana obuto obubawa time okumanya okuzannya kaliipa yangamba kaliipa wona omwana ankolera
Kalipa ono mwana nkolera. Namugule ne akamotoka. Yamugulira TV bambi yali milioni 3. Then esimu yali eva wano neyenkana we bateyo sijjukira sente naye nga azitandikira mu kakadde kweyongera waggulu. Naye bambi yali amuwa ebintu. Nga jasula ya asasulayo like nga amuwa buli kimu. Kati kano weebuuza oyo aliho asaddi. Kati bazadde b'omwana mulenzi oyo. Tasobola kulowooza kuwasa kuba nti sente zoyagala oba kalipa joyagala ogifuna. Ndowooza n'omulenzi aba anyumirwa. Omulenzi atuuka ne bimutama. Bayagala kakali. Naye byaddala abakazi bebasinga tagenda kuzaala. ate oluusi abasajja be bafosinga abakazi nabo okukola ebintu ebyo. Omukazi ono tagenda kuzaalira. Era aba tagenda kuzaala. Kitegeeza ekiseera kijja tuuka. Ekiseera kiba kijja tuuka oyagala okufunayo omukazi. Alina okuzaala. Alina okuzaala. Awo kawe sitategeera awo n'asobola ate bwe munyiiga olaba bwe munyiiga gwe n'oyo omukyala asobola okujjako ebintu bye. Bwe kiri. Yes, abikujjako byonna byakwa kuba akyakwagala ate gwe oli mukwepa. Ate ennyumba jjajja n'asiba. N'ebintu byonna byakuwa bikujjako. Kati olina okunoonya obulamu obupya. So kati naamwe abalenzi abaagala abakazi abakulu mubakwane. Babagale nga bakimanyi bakyalina obulamu obulala. Naye ate mweri mwe protecting. Amukwana gange omukazi yamugamba namugamba njagala kunsanyusa. Babyagala. Naye mwana gw'omuntu ng'akusinga emyaka tebinyuma. Akutwala saketi zonna z'ayagala. Tebinyuma omuntu ng'akusinga emyaka mingi ebyaddala tebinyuma. Ekibeera omusajja nga yasinga tekyandibadde nnyo kizibu naye omukazi nga yasinga omusajja kizitowamukko. Kali akaana kali kaana kato nange nakalaba. Omanyi omuntu oyina omulaba n'ogamba ono bwakukwana. Soka gamba naye ono tunaamalako naye ate olaba amulaba nga malayika. Kitegeera. Abakazi kazinze mbatya muli bazira ate abatya gwe ntya. Nafe abasajja tubatya naye lwakuba nti abasajja nze kyembasaasirako okuwa sente ye n'otasiima ekyo ekintu bannange nze mpulira kinduma nze nga nze. Abakazi okusiima kuleka kuggwereddewo ddala. Ekyo ekintu ekigambo ekituufu abaana kye bakozesa abakazi babbi bw'omukwata ekintu anyakula bunyakuzi. Kati oyinza omuwa bwoti n'alyoka asooka kutunuulira n'alaba aba alaba omukono nga gulinga ogwagala kuddayo n'akuggyako. Naga kati zino zigenda kola ki? Era magezi sente oziteka mu n'akakuyomba. Kati n'ekyo kibeerayo waliyo n'omusajja ng'awaka tateekayo sente naye ng'omuwala ewabwera ajja muwa sente. Nabyo weebiri. So abakazi batandise n'okugoberera abasajja ku mirimu nti omukazi osanga omusajja wa ku mirimu ali mu chips chicken toke koko naye waka teyaleseyo kameeza. Obudde obukugoberera si busibuyina. Era baana mwana muwala tolwanira musajja waba olwana oba totegeera. Ne bw'omusanga nga Sirwana. I can't fight for your man. No. Tonatuuka waawe. Balina okulwanira bulwanyisa. Yes. Nze ne bwe mbasanga sisobola. Olinga nze? Sisobola. Nze mba njagala bakakasa nti mukakase nti mbalabye. Okukakasa nsobola okukakasa nti mbalabye naye sina budde obwo. Ate lwaki nfuna obudde obulwana? Bujja. Ensonga nedda. Tolina bujja.
bubeerawo naye nze obujja obulwana sibulina. Oba olina obujja buno omanyi abantu bamu balina obujja bwe buti n'atuuka waka n'anaaba n'amala kunaaba n'alyoka ayingira ekisenge n'akuba omulanga ayina mukwano gwange ng'alina mwannyina ng'alina obujja bwe butyo atuuka ava ayinza okuba ng'avudde kaŋŋambe nze neggalira n'abantu bampulira tesaagala kuswala ndowooza ensonga lwaki sirwanira muntu ayinza okuba ng'avudde ng'ekakiri olugendo lwonna ng'alutambudde n'atuuka wano n'agenda n'anaaba n'amala kunaaba ayinza n'okutumya n'agamba bandeteyo akajuyisi awo ne bakaleeta kati akajuyisi akateeka awo bwati mugenda kuwulira obulanga mu nnyumba nomubuuza ono abadde ki si bwova kuleetera akajuyisi wano ntiye kati awo alina mukyayi n'akuba omulanga nze ebyo mba njagala olaba mba njagala mbikolere mu nnyumba nga teryandaba nga nzigalewo wamu nkaabe ate n'oyo akikoze nga takimanyi nti nakaabye oba ntambule noonye ng'akantu like somewhere nga oba mu forest nkaabe ng'eddoboozi linziramu ati male nveeyo nga ndi soba ndi bulungi nategedde nti n'omukaabidde nze sirwanira musajja obulumi bibaayo muri munda naye nze sisobola kulwanira gwe njagala ng'okimanyi siteri kulwanira nze kyengenze ntegeera mu byonna abasajja abakazi be basinga okwagala abasajja lwakuba beeyisaako nfunye abantu bangi nnyo bakufuna okukaaba naye lwakuba beegomya wano ng'atambula nze sitomanyiira awo yamanyiira biki abwadda mu nnyumba ate tonjogerako anyway nze omusajja bwe mba amwagadde ebyaddala mba mwagala ate simanyi kugatika kuba bwe ngamba nti kati nfunyeyo omulala bankwata so ndowooza ekyo kyekitukaabya gamba kaadi tomanyi kuzannya kaadi bwe mba nina ggwe nina yo sisobola kugaatako komala n'oleeta omulala oba owedde bakunyweza ne bwe mbadde muyingiza mu mutwe ntandise okwogera naye walaayo oli ankwata bulungi nnyo ndowooza ekyo kintu ekyo ky'okwagala ennyo kyekitukaabya naye sobola kulaga nti ndi mu kukaabira ekyo si kikyo wekka tukizudde kati gwokimanyi Black Sugar oyo ayinza okudda mu nnyumba n'akaaba yekka n'ayinza okulaga omuntu akaaba anti ffe abaagala ennyo bwe tutyo era naye Black Sugar aba akola ekyo tasobola kulaga muntu nti akaaba era bwendakulaze manya ndi mu just textinga just ndi mu kulaba njagala ndabe bwemba nkaabye okolawo oti naye sobola kukaabira mu maaso ebyaddala nga ndi mu kaabye biri serious omutima nga gunnuma sisobola akazi mbategedde abakazi abasinga obungi okwagala balina kuyitirivu naye bakukweka ne beefuula abatalumwa naye nze nkikolera oyo gwenjagala kibebu naye kibebi kyange kihani kyange anayi omuntu ng'ali mu mukwano tafugika babeera muzibu naye nga anayi mwena abaagala bannammwe mbatumiddeko nga temudda mu kubazannyazannya owooza wano omwana w'abende omwagala nnyo ng'ate olinayo 15 bali eno pembeeni ate n'owo 15 w'omutuukirako ng'omugamba omwagala nnyo omaze okuyita mu bano bonna mpaka ku 15 mufa ki n'ensi kiki ennyo ekyo kimutambuza mwagale bannammwe n'omutima gumu
ate muwase bannammwe bwebanga munno omwagadde omuwadde omukwano banga ddene kwata muteeke mu maka afumbe. Ate batono abaagala okuwasa. Ate abaagala okufumbirwa bangi. Abaagala okufumbirwa bangi. Naye nabo okubafuna kiba kizibu okumanya nti ono ayagala ofumbirwa oba bw'anaagenda mu bufumbo ajja kufumba. Anaafumba. Nabo okubafuna kizibu. Kiyinza okubanga abaagala okufumbirwa basobola kuba bangi nga naye ku 100 abasobola obufumbo. Naye wamaka nkubuuza. Waliwo eyandaba n'angamba mbu zisobola kufumba. Wamma sobola kufumba? Nange mbadde yagala kubuuza. Wamma osobola kufumba? Nnyo. Osobola kufumba? Bulungi nnyo. N'ofumba? Iye. Tobeere nga Baby Gloria. Baby Gloria yatandise okkaaba. Yagambye nti yabimanya bino. Yagambye mbu n'okukirininga. Kati olina okukirininga ennyumba, olina okulongoosa ennyumba, olina okufumba. Kati akaabye kati nga bw'anaazaala akaana. Bw'anaazaala simanyi. Kasita kaana kali mu kwabula olina okulongoosa eno. Ano kasita sente weziri ati sente wezibanga weziri. Ate yakaabye kati nga zeno teziriiwo. Omusajja alina okufumba ettooka alinyige, alina okuliboobeza. Naye ate muntu akyali muntu omu n'omusajja we. Ndawa nga akaabisa kajanja. Just love ye musumbuwa. Muti yamanya ndozo boli out yandifumbiddwa. Saamanya. Saabitegeera nti byali bwe. Naye okimanyi nti n'okulima nze nsobola okulima. Soko tune mu ngalo zange. Abakyala abamu abangi ddala wano mu city baba bakwagala atya. Nimbuka kasita omugamba nno munayo omanyi nze nkwagala naye waffe kyanamukaaka bw'ebanga embeera eganye okkiriza tuddeyo ewaffe nti ye awo omusajja ng'akuteeka mu maka n'abasinga gambawuwa. Nze ne wemba mbeera mu tawuni nga omusajja wange tuyina we tusobola okulima mbyagala nnyo. Mbyagala nnyo ne bwemba mbeera mu tawuni nsobola okufunayo akadde n'engenda oba mu lusuku oba mu faamu oba biki kale ebyo ebintu mbyagala nnyo nsi. Okay. Kigambamu osobola kufumba? Yes. Nsobola. Saba bulamu Princess yafumbirwe. Ngendeyo mu maka eyo nga waafumba ndabe nga obufumbo bwe bumuyisa naye nga bwabuyisa. Yes. Bw'ojja nga nkufunire kafuluutu ngaako otambule nako kale ebintu ebyo nze bannange mbyagala nnyo. Era namukwano gwange buli lw'otuuka ewuwe alina emicunguwa miyembe yenga olutuuka bw'ati ng'anogayo ekibala. Ebyo bye njagalira ddala. Ng'akuwa? Buli kibanga mbeerewo nga nkirina kuba nange mbyagala nnyo okubirya. Okay. Omulabo watu Nazimidi ndowooza owulidde tukyalina Princess. Mukwano gw'alina muyitirifu. Abasajja abakazi abagambye mubawe ku ssente. Mbwe abakazi abakulu abaagala obwana obuto mubwesonyiwe. Naye bagenda kwokya. Awo n'obaddewo. Abakazi bagamba mbu bwebuzamu omusango. Anti kyekyo ono zakugambye. Yagamba ono yampa kaliipa enyumira. Yampa kaliipa enyumira. So abakazi abakulu sikiwa nti banaasobola okuva ku balenzi. Ate n'abalenzi bw'abanga ali mulungi asobola okubeeramu eyo stage gy'oyo omukazi gy'ayina tasobola kuwona oyo omukyala kuba ayina ssente ate n'omulenzi ajja kwagala ssente. Nzala omulenzi yangambako bannange singa nfuna sugar mami ngenda. Ebintu by'obwerere birungi naye bya bbeeyi. Kitegeera ekintu ekyo. Kati jjukira omukazi oli aba akwagala ku kaliipa teri kirala. Ate kyagala ofune future ennungi. Akuba bw'ofuna future ennungi ojja muvaako. Todda. Oba ogenze. Era ebyo ebintu ajja bikuwa n'okukuumira awo. Bwe watyo mpolampola. Awo nkugamba nti oyo omukyala bwe yatuuka ekisaawe ng'oli ayagala muvaako jjukira yamuggyako ne TV.
Amugala soko komyo wano. Yagimujjako. Ate sikyajjayo giraba. Ani agiraba? Soko ogirete wano. Yes. Kati ebyasanyi. Ate abakazi abo babeera ne order. Yes. Olina ogiguma kuba omwagalako ssente. Emitwalo 10 egyasobola okuwa olunaku oba essaawa tosobodde zeekolera. Bagamba mbu omuntu bw'awasa either oba ofunye DPC waka oba Lidovu. Omanyi abakazi bangi beeraliikirivu. Nze kati sobola kweraliikirira. Kati obiseera ebyo wakirowoozako naawe n'olowooza nti waliwo ekiseera kye natuuka nga nina first cut wange. Waliwo ekiseera kye natuuka n'ekyeraliikirirako naye kati oba nakula. Gwe w'abaana bayiika ku kyalo n'olaba nga etabuse. Omusajja wange yandaba nga sirina kyemuwadde n'ansiima bw'atyo nga bwendi. Kati sirina kyentya. Kuba gy'asiiba sisiiba naye. Okitegeera? So kati kirabika nkuze. Ojja kufumba. Nze gw'olaba nali nsobola okutambula. Nga nfunye ekintu nekubira esimu n'otakwata. Ntambula n'enkulumba ku dduuka. Okolera? N'ensooka n'enkuvumamu n'emala n'entambula n'enkumu n'ewemba sirina transport. Akasana kanjota. Olwo otuuse obadde oli takwata ssimu otandika otya? Bwe nsanga nga tewali kasitoma oluusi nga nkuyita katugambe bakukozesa. Kukubira essimu ne nkugamba ndi wano sooka ojje. Naye nkuyitira ki? Kuvumu. Kati ntuuse. Otuuse ne ntandika ne nkuvuma bye njagadde okuvuma ne mala ne ntambula ne ngenda. Ate ne nkusaba ssente olina okuzimba. Naye nali nyina empisa oba zaalimba oba zaalina ekisomanya oba bwali bwana buto. Ne kati ogonda. Nange kati ne gwe njagala ndowooza agamba ono tanjagala maybe. Kuba kati nakula. Sirwanira musajja, siyomba. Simanyi kino mpozi nga jasinze nga njagadde kayisaamu ndabe. Kinakuyisa kitya. Naye kati obudde obwo sikyabuyina. Tusiibule tuve wano owaki. Akasembayo. Kalina gw'otumirayo? Akasembayo. Ntumirako mukwano gwange Janet ali Saudi Arabia ndabe essaawa. Kadda Kadix. Namwe mbatumiddeko bakadama mwenna abali eyo mwebali kukola. Nange. Mwebalire ddala. Nkutumiddeko Janet wange. Omulala ne Agnes. Beneth sola kwerabira. Beneth sisola kwerabira. Bright and Boaz mbagala nnyo. Abalabi ba Trainers Media mwebale okutulaba mu commenting, mu subscribing, mu liking, mu sharing. Mweraba.